Katumba Wamala okwaniriza ffenna n'otusuulirayo ekigere twegattako olukiiko oluteesiteesi zaalutwala amyuka ye ajave mu kiibi monika emisa kisemakula amyuka ye mariyamu anagire jati wa security ayinza kubaawo kawuli wazitegezaye ajja kweyanjulira abeera wa state olukiiko olwo naye abatudde wano mukama wange bwetubateekateeka ensonga zino era tukwaniriza wetuli hajaluuna ne ttiimu be bali ku kiyungu wamu n'abalimu okwebaza okubeera ng'ateeva oli wamu n'abantu ate omukwano gwo ate kyobadde nkimanyi ate era nobeera ng'obeerawo omunakusobozesa okwawoza mulwaleero n'obubaka tubwebaza bw'otuweereza bwa miliyoni emu namba atudde wala tusabamu ng'akusobozese era akusaasire bw'anaaba akusobozesezza okutwongerako naye naawe tusiime tuli bamativu ennaku zikyaya alhamdulillahi rabbil alamin oba nemikwano gyaffe eyo ffe gye tutasobodde kutuukako onooba otuyisirizza esi nabo ne batukwatirako ate kyekisinga obulungi ekyokubiri se omukama wange bano bonna bakoze omulimu okuva eggulo oba okutegeeza ate yavudde mu bulamu bw'ensi eno ekikeesa ekiro kyeggulo fenna nga bwe tuli wano twakuŋŋanye mu kiseera ekyo tutwala fode mu mokyale bagikolako postmortem era
litutandika emikolo tugenda kutuula wano okumala ennaku 7 ng'omugenzi bwe yayagala tetuliwo okussa mu nkola ekyo kyennyini yandibadde asiimye okubaawo. Ajja kuziikibwa kode ejja kuleetebwa wano ku Saturday we tunaabeerera ne maasi esooka oba okusanga okusooka wano mu maka ge ku Saturday, then ne Sunday, then ate ku Monday twaliwo ku National Theatre ewali Center of Performing Arts mu ggwanga. Olwokubiri etwalibwe Cathedral okusabirwa naye tukisaidi weza Lubagawo Matiya Mulumba. Then when Tuesday night tugende eri enkozi tusuleyo tusiike Wednesday omwana watusoboseza. Eyo program wejja okuba era Saturday olunaku olujja okusinga okubeera olwa speakers wano, ate ne Monday then neeri mukuziika kulusana. Sebo byebyo ebigambo byange tukwebaza olw'okutukyalira n'okutubeererawo n'okuwubaga wamu naffe. Maama gyali erimunda simanyi babadde bakutuddeyo nalabako wamu ne famire naye nja kusaba Haji Abba oyo nja kuwerekera buwerekezi akutwaliyo n'omukisa okubaako ne maama wamu ne famire ya Kato kubanga ffe wetuli naye ate bali ekikwatako taata waali wano era be bakwata ku myezi gy'enkozi byonna era twabadde naye ekiseera. So mukadde waffe tuli kakiiko kateesiisa era gyetuba tutudde emaanyi naye ate ko bali batudde era kyandibadde bakulabako nakubadde batabatumiza muliiza ya yabaddeko wano Sophie Kombya n'amusikaze yamusikaza ne Lwamiti ne bamusikaze mabega Sasire n'abantu n'aba famire era nga omukungu ab'omukiibikaaga amutunte babeerenga basaasira maama Namwandu Anne ne bamulekwa abaliwo olw'okugwibwako omwagala w'abangi Honorable Kato Lubwama. Twongera obajjukiza Honorable Paulo Kato Lubwama abadde all around emikwano abadde agiina. Sobola batwabagambye okuziika kuno kugenda kubeera kwa byafaayo era kwa njawulo. Mujja kulaba abantu ab'ebikula n'endabika ne kkala ez'enjawulo. Oyo Kato Lubwama buli omu tumwaniriza era tujja kubasaba namwe bweyise muteeyiseeyo nga bwe twogedde. Twongera okwebaza Gen Katumba Wamala Sebo Honorable Minister akadde k'otuwadde ate nojja okulaba nti mukwano gwo ogwali mu lukiiko lw'eggwanga olukulu era nga mulina ebyafaayo bingi byemubaddeko gammwe okulaba nti osobola okujja n'otuusa obubaka bwo eri abantu. Honorable Minister bw'anaaba asiimye nga Oweekitiibwa Abe Mukiibikaaga mubuuzizzaako ajja kujja ababuuzeeko atuuse obubaka bwe eri abakungubazi era ndowooza Mama bangi bakinyumyako. Abayimbi abayise mu mikono gye Basofi Nantongo bonna bakyogerako. Awo twongera okubeebaza basebo ne bannyabo mwebale nnyo mwebale ddala abatubeereddewo mu mbeera naye enjega. Mulimu gwe mukoze gw'amaanyi nnyo
twebaza Honorable David Wakyamu Sikalanga oyo abadde mukwano gw'omugenzi era okuva eggulo tuli naawe papa Mr. Kisemakula webale nnyo oyo yalinnya na booda bwe bamubikira kimukwano gwo agenze. Twebaza mukama waffe omukungu abe mukiibi nkaaga siro webale nnyo webalire ddala. Twebaza omubaka wa Kampala Central Rebo Muhammad Nsereko tanavaawo okuva enjagalo yagudde tuno anoonya amagezi okulaba nti mukwano gwe abeerawo. Mwebale kuyimirira na famire, mwebale kuyimirira na Namwandu, mwebale kuyimirira ne Bamulekwa. Twebaza omubaka wa Mawokota North Honorable Eralekira abakungu ba gavumenti abali wano ababeera mukiibi ne banno bonna abamutegekera Honorable Nsereko ne Honorable abalala bonna emmanju egyo muli abakungu azimwenna nange nze kungubagirako mukubaga oba mukwano gwaffe mane kitalo nnyo kitalo ekya Kato Lubwama wabula buli omu Mukama yamutegekera omubaga nti obulamu bwaffe bulinga oluta buli muntu alina oluta olulwe. Oluta olwange si lwe lwa Nsereko si lwe lwa Biki buli omu apima lulwe era buli omu yamugerera. Tulina kwebaza bwebaza kubanga ffenna lyekkubo waliwo yagamba nti kasita ozaalibwa ng'omanya okufa kujja kukola ki kya butonde. Bw'oba tuli wakufa tuzaalibwa naye kasita ozaalibwa olwomanya n'okufa wekuli. Ekyawula nti tetwawukana ogenda ddi ogenda otya ebyo byokka bye byawukana naye nga ffenna liki ekkubo. Naye bwe senga tumanya nti ffenna banna eryo ekkubo then twandibadde tetukola bannaffe bintu bibi mu bulamu buno kubanga ffenna lyeki lyekkubo. Ne bwoba oli munene otya ne bwoba oli mutono otya olunaku lujja kutuuka bakole ki ate kyasobola kwekyusa bakukyusa bukyusa gye bakuzza si gw'osalawo. Buli omu alowooze ku lunaku olwo olulowoozangako munno oyo oleme mukola ki kibi. Abaana ab'e Mtanamali abalina akayimba ke bayimba nti mu nsi muno okozeemu ki kubanga enkya okola ki ogivaamu naye ojjukirwamu ki olijjukirwako ki kunywa bunywi kulya buli oba mabanja. Waliwo n'omuzungu yaga nti ekikulu si myaka gy'omaze ku nsi naye obulamu bwo mu myaka egyo bugasizza. Kato obulamu bwe bugasizza. Mbadde ntunula mu ddiiro awo mu bifaananyi nga ndaba abadde muntu wa famire nga buli abasinga bangi tukimanyi ng'ate n'abaana alina omukwano gye bali kubanga oyinza okutunulira mu kifaananyi n'olaba oba ddala omuntu oyo ekifaananyi kye baba bakuba omwana ali musanyufu oba yamugabwa jangu wano bakube ekifaananyi. Naye ng'olaba nti abadde muntu wa famire ate famire ng'alina omukwano mu baana be ne famire ye abadde agasa famire ye. Kato agasizza bannakatemba banne kubanga ye ekitone bwe yakifuna nga buli omu bw'alina ekitone Mukama kye yamuwa muffe buli omu alina ekitone kye. Ye ekitone bwe yakifuna teyakikweka ate teyakyesigaliza yekka naye yasalawo akigabane naki ne banne. Era bangi abannakatemba abayise mu mikono gya Kato nolwekyo Kato agasizza mu ngeri eyo. Kato agasizza mu kusomesa ebintu ebimu abantu baddanga byogera abamu ne banyiika kubanga buli omu era tasanyukira buli omu naye nga gwe bw'oba otunudde ebuziba
ebimu byabadde ayogera birimu okukola ki amazima n'okusomesa ate asomesezza kati aweereza eggwanga mu ngeri z'enjawulo kubanga n'ebyemizannyo ebyo abe bano bagenda ne baga nti bikera kusiruwala ku CBS naye mu busirusi bye bayita ebisirusi amagezi bwe gayita gwe bw'oba olina oyagala okuyiga n'owulira ekyokuyiga ekikusike ekiri mu meseji zaabwe kati Kato asomesezza eggwanga mu bigambo bye byabadde ayogera era mwe bwe muntu bwe bozeeyo tunula ku vidiyo we mu butaano bw'otoyigemu kimu then gwe n'oba oliko ekikyamu kubanga naffe abali eno mu vidiyo ezo tulina bye tukola ki etuyizeemu so Kato agasizza eggwanga asomesezza Kato yakiikirirako abantu ate nze namusiima kubanga abantu bamu bagenda ne beenyooma Kato teyeenyooma kubanga baga nti naye mu palamenti oluzungu lungi Kato aganze nja kwogera bwekiganya oluzungu ateekawo luki oluganda gaze episawo pointi yange ezayitayize zayita n'olwekyo naawe bw'obanga otambula teweenyooma Mukama yakuwa obusobozi Mukama yakuwa ekitone kyo naawe kikozese oyambe eggwanga oyambe abantu bo naye weeyambe ogasa eggwanga mwebale nnyo mwebale kujja kubeerawo namanyi naye bw'ofiirwa embeera banzibu naye bw'ogiraba oti n'olabako abantu ate n'oddamu amaanyi mwebale kujja kubeerawo okubanga muzze okubugiriza abafiirwa kubanga ate mu Buganda kya butonde era kitukakatako zezimu ku values oba ebintu bye tulina okugoberera obulamu bwaffe muno bwafiirwa ojja n'okola ki n'omusuza mulumbe mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama abampeera omukisa tusabe Mukama amuwe ekimuli eky'emirembe amusasule ebyo ebirungi byakoze eki byakoze nga bwali omuntu nga ffenna bwe tuli abantu ensobi zanaabalina era nazakola eki azimusonyiwa kubanga era muntu ng'abalala mwebale nnyo mwebale ddala engalo ezisibula Honorable Minister Gen Katumba Wamala taata weebale nnyo weebalire ddala era atuwadde ejjamba ly'amaanyi lya miliyoni nnamba mumwongereko engalo ezo ekyo kyanjawulo si kye tekisangikasangika abalala banti bajja ne bakuba ttabbiri ne bamala ne baweta naye ye abaddewo mukwano gwa Kato ate atuwadde ate omulaba aganze ne mu nnyumba kitegeeza waali ku lwa mukwano sebo tusaba Katonda akutuwangaalize insha Allah engalo tusooka kwebaza abakungubazi bannaffe abatukugiriza mu kiseera kino bantu banjawulo ba mukwano ate era batemu nkakasa Kato gyali naye mu mativu ate Mungu abamulaga ekifaananyi ekiriwo alaba banywanyi be abatuufu ekyokubiri enteekateeka eriwo eri clear and final era tugenda gifulumya mu soft copy eri abantu mwenna gye muli buli kiro n'olweggulo okuva ku makya paka Kejenge tujja kubeerawo ne vigil oba olumbe kubira Kato olumbe ne speeches ez'enjawulo olwaleero tugenda kubeera ne testimonies okuva mu mikwano gye egy'enjawulo ate gitali gya bannabyabufuzi oba bantu bakundivu kubanga tuba n'emikolo gino ne tutaba bantu bamu chance oli ajja kuvaayo agaye nti nze wa boode yavuganga Kato tuwulirize ku testimony zaabwe nze wa saluuni nze musawo abantu bano abali wano bawulirize testimonies z'abantu bano the second program ejja okubaawo kwe kubabuulira nti ekisooka ku Saturday maiti ya Kato ejja kuleetebwa wano ewaka mu makaage era services we zijja okusookera ku olwo tujja kubeera ne service then ne speech paka obudde obw'ekiro ate ne bandi nga bwe yasaba egende mu maaso ebabugirize oba ebagumye abantu ab'ebitone ebyenjawulo babeeko kye boogera ku Mande maiti etwalibwe egundi ku National Theatre
so abayimbi bannakatemba bazanyi b'emizannyo bonna performing arts bamuwe send off. Tuesday church St. Matia Mulumba wali ku Kampala, taata wa Kato we yali Ssaabakristo ate ffenna we twawangaalira. Wednesday enkozi okuziika Kato inshallah. I think they were comfortable as the family kuba Kato yali asabira ku Matia Mulumba. Really, nange growing up Kato baali ku Martin Road ye yali church yaabwe gye baaweereza. Yeah. Naye wano ku home service ku Namwaya which is the constituent church ne Lubaga n'abalala abasusuloti abakwano ba Kato bajja kubaawo. It's fine. Tewali buzibu ayagala atimba kibiina kya DP. Kato yali wa DP ate agamba yali wa UPC. Kato yali wa DP. Aba DP kabatimbe n'abalala abamwagala nabo batimbe. Kato alinga nnyanja buli omu amwagala lulwe. CBS FM.